Aina Allah gwe yakajjulula abadde aduumira enkambi y'e Kasijjagirwa ekyamazima mu nsasire nkujjaganya ng'ofudde. Kyakwegendereza nnyo empangalayo n'enneeyisaayo tekemanga abantu okujjaganya ng'ofudde. You Muhoozi, please grow up. Grow up. The responsibility which you want to assume as the President of the Republic, you cannot be behaving like this. The office you hold is a very high office. And the fact that you are son of a president, you must also watch your words and your actions. Who is looking for Bobi Wine? He says security. After the presidential elections were gazetted. Well, document amakai wali abasirikale. Wali abasirikale kugakuuma. Wachewe watabayo basirikale. Ate abayaye ne bakozesa omukisa ne bajja bagagajambula mu linnya ly'oli. Akomewo ababuuze semba kagwa obuuza n'obuuza nti wange atuyagala ki mu maka gange. Yaleka mukazi ine noza banne nebaza Katonda okwanga ndi musajja bulamoji ffe bulamoji ekintu ekiribwa omukazi kikwatibwa ng'ekyatika era bwe wabaawo ekizibu batugamba ku buliri sula wano obuzibu bwe bujja otaasa omukazi yasemba eno kati omusajja yasooka okudduka maka zijja kumpewe omusajja yadduka n'aleka akakazi akawala akato kababi. Katonda yatukolanga buli muntu alina omutwe gwe. Ne waliwo abantu b'owuliriza n'obuuza gino emitwe gyabwe gye gisala ekkubo. Kuba singa ddala gye bakozesa okusala ekkubo singa si balamu. Naye buli muntu entegeera ye ky'ekyobugagga kye. Tugenda tunulya ku bigambo bya Simon Muyanga Lutaaya. Agamba nti Bobi Wine yadduka ewaka n'alekawo omukyala kyokka nga yalina okukuuma omukyala. Endowooza teyawukanidde ddala ne statement General Muhoozi gye yakola ng'alumbye amaka ga Kyagulanyi. Anyway, Jim Akena avuddeyo n'agamba General Muhoozi kula. Va mu byekito kula. Ebifo by'olimu bifo binene by'amaanyi kula. Kakati bwe babono bamugamba kula ng'ate waliwo Simon Muyanga Lutaaya ayagala omufaanana ye mukulu kigeza naye akule. Tugenda beera nga tugaziya okusingako awo mu ngeri y'emu. Oluvannyuma lwa Parliament ya European Union okuvaayo negenda maaso n'okuba nga eteekawo embeera abakulu mu NRM ne PLU bavuddeyo ne bajjanukula. David Kabanda abagambye nti bano bannanfuusi bennyini abatwala propaganda wa Kyagulanyi Ssentamu nga tebafunye saidi ya government. Naye African Union bwe yavaayo n'egamba nti akalulu kabadde kamazima na bwenkanya. Awo aba African Union tebaali ba hypocrisy. Naye European Parliament bwevuddeyo n'egamba mwalimu ebirumira bafuukiddewo bannanfuusi. David Kabanda tugenda beera nga tuyitako mu bigambo bye. NRM ebintu ebivaayo bw'obiwulira weebuuza abantu abaliyo tebatya kubyogera tebibaswaza. Owekitiibwa Rebecca Kadaga avuddeyo n'agamba nti munnange ye yafunira Babaranda ekifo nga teyasoma na kusoma. Ekirifaana ali proud n'okuwa ataasoma. Anyway, tugenda beera nga tutuukawo. RDC owe Wakiso avuddeyo munnaye ne yeewaana nga bwe yakola ekinene nnyo mu buwanguzi bwa NRM mu kitundu eky'ewakiso. Mwenna mumanyi ekibadde ewakiso. Ewakiso gye bambudde abantu Najja Nasifu. Ewakiso we wabadde nga akutte ekyokusatu gwe balangirira nga akulembedde. Naye nga byabakama yatugamba
ba RDC bave mu kalulu kakati bali mu kwewaana nga bwe bazanya role enneno kamala mu kalulu kano. Tugenda beera nga tutuukawo. Abantu 72 poliisi ebakutte ku misango gya bufere. Bebaani bano be bakutte bonna tugenda kubeera nga tubakuwa. So nga ate waliwo omuyizi wa UCU omuyizi ono ng'ategerekeseko erya Muhoozi afudde ki kyekimuviiriddeko okufa byonna tubikuleetedde. Nzikiriza nkole mbwe nti katono nnyo nzije kuwe video. DPTV Uganda, Dawn People Television. Who is looking for Bobi Wine? He says security. After the presidential elections were gazetted. Well, document amakaye waliyo abasirikale. Wali abasirikale kugakuuma. Wachewe watabayo basirikale. Ate abayaye ne bakozesa omukisa ne bajja bagagajambula mu linnya ly'oli. Akomewo ababuuze semba kagwa obuuza n'obuuza nti owange atuyagala ki mu maka gange. Yaleka mukazi ine noza banne nebaza Katonda okwanga ndi musajja bulamoji fe bulamoji ekintu ekiriwo omukazi kikwatibwa ng'ekyatika era bwe wabaawo ekizibu batugamba ku buliri sula wano obuzibu bwe bujja otaasa omukazi yasemba eno kati omusajja yasooka okudduka maka zijja kumpewe omusajja yadduka n'aleka akakazi akawala akato kababi nyini maka yaddu ekibusuga kuba musanga bume omusaada bana yalumuka mu maka omusaiza yapyatiro mu maka naleka mukali ati obabyayiza byakutuuka ku ye napye no ngazo kulambala obuli ninze ensooka eno kutaasya omukali wange omusaiza ni yasobola kupyata mu maka gano muleke kutukoya. We have brains. We don't have time for what are you trying to say? No. So what are you trying to say? How does the man run out of his home? He did. Bansanga what? He did. He ran away. The other day natuga nti abasajja b'ebyokwine bayingirira amaka. Museveni ayinza okutta Bobi Wine. Can he? Listen. Has Bobi Wine been more dangerous than Besigye? Listen. Luli yatuga nti bayingirira amaka ne batawanya omukyala we mu nnyumba. Omukyala bande ndi mugumu nja kuguma ne batawanya. Tuli kumpewo. Ne bwe tunaavaano njagala tugende tusunzwe naawe ekyo ne batawanya batya mukyala kojja okuli batugamba nti bamenye enzigi nagenda ne mu ddwaliro ojjukira nga bagenze kuno kuna kutaataganya kutawanya batawanya mukyala kojja nga basajja bano batawanya mukyala kojja n'atava nayo bamutawanya ne bamukuba yenna ajjudde embale bonna buli wamu waliwo embale bakuba omukyala yenna ajjudde embale bakuba babi okutasi asobola kutambula sajja ne bamukwate bamumenya amawutasi asobola kutambula Mukama Katonda sajja nonga babi tasobola. Ye Simon Muyanga Lutaaya omanyi ntero bagamba wano mba sityoboola mba mbabuulira mazima ebintu biringa bisatu by'olina okutegeera ne Katonda akuyambe kwebyo obe ne kye bayita okutegeera amagezi ago buli muntu agalina ozaalwa nago Katonda agakuwa okumanya tukusanga ku nsi bw'osanga nga peeni eno bagiyita kikopo toyina wogenda kugikyusiza ogiyite peeni kuba tokimanyi kikopo bw'osanga ng'eno essimu bagiyita binika ojja giyita binika kubanga ekyo kyowulidde kati okumanya tukusanga ku nsi we tukulira ewaka tewaba batugamba charity begins at home we tukulira ewaka gye tutambulira ne gye tugenda ku ssomero kyova ku ssomero batugamba omuyizi agenze kuyigga magezi naye ekintu ekisumbuwa ensi kwe kutegeera okutegeera kintu si kyangu kyova olaba osanga ba useful idiots bangi nga bakozesebwa
abamu bakozesebwa olw'obutategeera nti omuntu ayimirira ng'amanyi bulungi eno ssimu, agimanyi ssimu, naye buli akutte essimu kummwe abandaba mugitegeera. Ekyo kirala. Okugimanya kyanjawulo n'okugitegeera kyanjawulo. Kakati bw'otunuulya omuntu nga Simon Muyanga Lutaaya tomunenya. Kimu ky'olina okwebuuza ategeera. Togamba nti talina magezi agaagalina. Naye ky'olina okwebuuza ategeera. Kyakola akitegeera. Kyayogedde akitegeera. Kuba ffenna tukimanyi. Agambye Bobi Wine akomewo ewaka. Akomewo ewaka. Ababuuze ki kye bakola ewaka waabwe. Ewaka we. Kale oyinza muddamu kyoyo. Nakugamba nti gwolooza Museveni asobola okutta Bobi Wine tetumanyi. Era naddamu n'abuuza gwolooza nti Bobi Wine yenkana Besigye ne Besigye ali mu kkomera. Si bwe kiri? Ye gwagamba nti asinga Bobi Wine ali mu kkomera. Kati Bobi Wine kati ate Bobi Wine gwe basinga. Naye of course entegeera y'omuntu buli omu bugagga bwe. Kati ekyo kya bugagga kye. Era osobola okujja n'omubuuza nti Simon Muyanga Lutaaya, kale gwe bwotyo bw'oyogera ne otutta akadde okwessaako mu ngatto za Bobi Wine, obuzito bwalimu ne bwayitamu mu kadde kano, bw'obanga okufa kw'omugenzi Tamale Mirundi kwokka wakaabanga omwana omuto nga Kibebi, Kyagulanyi afiirwa buli lunaku abantu nga n'abaakubwa amasasi baakubwa ku lwa kumuwagira. Engatto ze zo zitunuddemu, sooka otuwe Muyanga Lutaaya oyo. Sabira Mirundi saategedde ng'asaba lusembo bannange, saategedde ng'asaba kusiibula Mirundi Mukama, saategedde ng'asiddemu kulaba Mirundi bannange, saategedde maama nga mukwano gwange agenda maama maama w'embogo nfudde ekitalo siriddamu Mirundi simusanze nabadde wakeerayo maama sirina mmotoka n'ekiro nengadde ogendayo nga sirina mmotoka mukwano. Mirundi mukwano gwange, Mirundi siriguma, Mirundi gentleman, Mirundi ow'amazima, Mirundi omukwano, Mirundi eyatuuta, Mirundi yatwala mu bagagga, Mirundi yatwala ewa. Ekizibu kye talina mmotoka. Sijja kunenya nti ku myaka egyo waliwo n'abakusinga nga tebalina. Naye Mirundi omujjukira yakutwala mbagagga, yakutwala ewa n'akuwa miliyoni 10. Sabo ku myaka gy'okoledde mu mawulire, bw'obanga walina kulinda genda wa Mr. Ham ofune miliyoni 10 kituufu tosobola kutegeera Kyagulanyi kyayitamu yadde n'akatono. Gwe wafiirwa Mirundi oŋŋaŋŋalanga eŋŋaŋŋa. Kyagulanyi gwe kwata bukwasi otandika okulowooza bukyanga ajja mu by'obufuzi. Bukyanga agamba nti eyo entebe ennene eya Mwami Museveni njagala. Bala omuwendo ogumuvuddeko ng'abamanyu abamuvuddeko. Kirungi nnyo bw'oba ojja okudisikasinga ku nsonga eziri critical ng'ezo, osooka oyambale engatto z'omuntu oyo. Abajega abasinga kye basinga okukola mu nsi kujajinga olw'okuba balina omuzindaalo mu maaso. Najja n'ayogera gasiya bogus. Ekizibu kimala mmutuukako n'alyoka ategeera. Tokeranga ku makya n'ojajinga omuntu n'ogamba omuntu lwaki okoze bw'otyo nga tobeerangako mu kizibu kyayitamu.
ekizibu kya Simon Muyanga Lutaaya kulya na kufuna kuvugayo kamotoka Kyagulanyi yeetisse eggwanga ku bibegabega bye gwayogerako yoyo Parliament ya Bungereza gwe yali discussingako gwayogerako yoyo yasitula African Union ejetunuulire gwayogerako yagenda okubeera mu Geneva nga discussinga national matter, in fact international matter. Gwayogerako European Union gwe yatuulidde nekuba n'akalulu kalamba. Simon Muyanga Lutaaya gwali mu kwogerako sinnababuuzaako baanirizaako bassebo ne bannyabo buli omu gy'osinziira okubeera ng'otugoberera abali mu bitundu by'ensi eby'enjawulo. Eno ye DPTV Uganda yenze Sajjime. Video soko jimpere like eyakatwegattako genda maaso ate nobeera nga mukwano gwange osubscribinga tutambula ne Sheikh Ashraf omusomi era omulombi wa dduwa munoonyeeko gwe alina ebizibu ebyenjawulo atalina bizibu mukwano gwange tomunoonya naye teweesigiriza ebizibu tebabikubira nduulu ate teweegumya banandaba batya ono takuba nsaasi akwesa Quran ensonga nebeerera ddala masavu ku namba y'essimu esembe 711 munoonyeeko mu ngeri yemutambula ne bannaffe abandiga Construction Solutions bano nga bakugamba basangibwa ne Rweza Kwentebe Road okuliraana Nikan Resort Hotel. Banoonyeeko gwe ssebo oba nnyaba yagala okuzimbira ennyumba oba okuddaabiriza enju eyo gy'olimu. Banoonyeeko ku namba y'essimu esembe 222 eri ku screen yo basobole okubeera nga bakukwasaganyiza embeera. Twolekedde bannaye mugende mukole omulimu ne bwe guba gukuwa katono keera genda okole akatono ako ka planningire than okuswala. Waliwo omusajja gwe bakutte musajja mukulu ne bamukutte mu bintu eby'ekisiru mukyala wa kulaba atya abaana bo bakulaba batya however oyina empeta mu bulungi ne mu bubi ne si mu kuswala okwo sooka otuwa akatambi ako. Tule banaye olesa abaana ewaka oleseeyo omukyala bayita basuula bajja nga lwaki tetumuswaza wabula mukyalo wanziba wano musajja gwe nkujjukira ne vidiyo weeri wali mu kamera yiino wano asooka akusasule enjolo gyange 10 nze saagala magoba siraliba njagala 10 lyange wano naye ali ku dduuka era ayagala kubba wabbadde omwana bakwakubatwa akoze atya n'abadde ze kulamuza ki naye akatuyo kakuyiseemu baawo naye tuma kamukumi nagala musasula waliwo omukyala obba omwana we n'amugoba n'amuvuma n'omubba linda kwe kati abadde abbaani simanyi abadde ayogera oli musajja mufumbo n'empeta balimba mukwano fe abafumbo tetubba uyayina empeta Barali abaga nti ayambadde empeta tabba agambye walimba una ina n'empeta. Anyway, kamboze bwabeera nga mwami wo n'omulaba katambi oliawo oscrollinga ku TikTok yavudde waka agenze kola ogenda okulaba nga gwe bayuuyayuuya okola otya anyway tuveeyo bwe tuba nga tuvuddeyo twategeddeko era emboozi tubadde tuzibawa wano nti European Union yayingidde mu nsonga
ez'akalulu ka Uganda akakwebwanga 15 era ne balangirira General Yoweri Kaguta Museveni Kyagulanyi Ssentamu ne bamuwa ekyokubiri. Era European Union yatunuulidde ku ebyo ebirumira ebyali mu kalulu kano. Era ne bakuba akalulu ne basalawo bateekewo okunoonyereza okwetengeredde ku fujjo, ekitta abantu, okutulugunya n'ebiringa ebyo. Naye European Union nga tennaba kubeera nga etuuka wano, at first nga balangirira African Union yo yavaayo n'egamba nti akalulu kano kabadde ka mazima na bwenkanya. African Union yategeeza nti buli kimu okusinziira bwe batambudde, era batugamba nti batuuka mu bitundu nga 10 n'omusobyo, wabula ng'embeera eri nnomo eryokke ng'esobozesa bulungi nnyo akalulu okgenda mu maaso. That is African Union. Then abamu ku babaka mu Parliamenti ya Bungereza bo ne bagamba tetukkiriza Mwami Museveni nga President, ffe turecognizinga Kyagulanyi. European Union nevaayo. Kakati bino byonna tetugenda biddamu twabibawadde. Kye tugenda okuddamu kwe kusooka okubaako akatambi ke tulaba. Kano ka Mwami Museveni ng'ayogera, then katuwe. Now, for the European Union, some of these people are insufferable. You need to control yourself not to explode. So shallow, so egocentric, so wrong, but they think they know everything, broadcast their ignorance all over the place. But they should calm down, because this is a wrong battleground for them. We don't take kindly to arrogance. That's why we spent so many years sorting out issues with arrogant people. So the plan will be implemented according to schedule. A few more. Today we as European Parliament say clearly, we stand with Bobi Wine. Uganda's opposition and civil society and all the direct government orders raided the home of opposition leader Bobi Wine, assaulted his family and forced the family into exile. The only credible opposition candidate under house arrest. 40 years in power and challengers are put under house arrest. This is not democracy, it is Okay, kakati ye Mwami Museveni ng'agamba nti abantu mu European Union yawo beefuula nnyo abagezi, beefuula nnyo abamanyi, bali arrogant. Naye agamba nti eno y'ensonga lwaki tumaze emyaka mingi mu buyinza nga tulwanagana n'abantu abo abalina endowooza ezifaanana bwe zityo, abali arrogant. Mwami Museveni, European Union si just kugiyisaamu gaali, wabula aze agikamule entuuyo. Musajja mukulu ndowooza ku kontinenti eno Africa, Mwami Museveni gwotanyigira mu ttooke. Tojja ng'ogabattukana n'ogamba nti omuguddemu bugwi omutwala. Naye era tugattako kino nti ani abazze abaffe, ne kino tukitegeere interest ye ng'eri ki, kubanga oyinza sebo nkozese kigambo ki, akabwa bwe kabeera mu geeti kasobola okuboggolera ssebo empologoma nga kali mu geeti, ne bwe bakafulumira bagaga kati boggola kalyoka kazinyira omukira mu magulu gaako. Ebintu birimu level. Bwe bagamba nti ono super power, mullo abeera super power.
nga betuga nti mu Africa mwami Museveni omuneminga omuwe ekitiibwa mu byokulwana. Kakati eno tebabuuza ani asinga amaanyi mu Africa. Twogera ku asinga amaanyi mu nsi. Ne bwe luba lutalo entalo ziwangulwa ki? Ziwangulwa mundu beba zikuwa. Ziwangulwa sente beba zirina. In fact ne budget yo bagiteekamu sente. Ziwangulwa emmere eyo yo giina. Naye emmere nga bannansi bakulwanirako. Ne watya nga abasajja bazze nga bannansi abandikuwadde emmere be bagikweka oba nga bagiwaate balabe. Awo nno ebintu biba bikyuseemu. Anyway, David Kabanda avuddeyo ku replyinga European Union eno. David Kabanda wakati mu busungu bwati bwagamba. Davidina Kabanda agamba nti tewali kye muyinza kukola ku lw'ebyo resolution byammwe bye mwakoze ku Uganda. Kabanda agamba nti muli selective and subjective eri kontinenti yaffe eno Africa. Era ebyo tebirina kye biyinza kutukola bye mukola. Tebirina kye biyinza kutukola. Bwe muba mwagala okumanya amazima ageetooloolera ku kalulu ke Uganda, musobole okubeera nga mukafuna mu ntegeera entuufu. Ayongerako n'agamba nti mwandibadde mwebuuza ku gavumenti, mwandibadde mwogerezeganya nayo gavumenti, then neebawa sayidi yaayo oba ne muwulira sayidi ya gavumenti, okusinga we muwuliriza Kyagulanyi yekka ne muwuliriza propaganda wa Kyagulanyi. Kyagulanyi byayogera agiyise amuyise propaganda. Gwe mugenze maaso n'okubeera nga muteesako mu palamenti yammwe, agamba nti palamenti yammwe si ya kiboggwe just, wabula terina siriyasi. Agamba nti mirundi emeka gye tulabye poliisi zammwe nga zirumba ne zityoboola eddembe oba ne zitulugunya bannansi abali mu kwekalakaasa abatali armed. Agamba kati mulowooza nti Uganda, abaga nti bwe kibange wammwe kibeerayo, mulowooza nti Uganda oba security ya Uganda egenda kukwata bimuli ebiwe bahuliganyizi ba NUP? Mulowooza nti poliisi ya Uganda egenda kukwata ebimuli ebiwe bagunzi ba NUP abagenda maaso n'okubeera nga balwanyisa era bakosa balumya ab'ebyokwerinda? Agamba nti buno bunnanfuusi bwennyini. So Kabanda anenyezza n'agamba ssebo, nammwe wammwe tulaba poliisi zammwe nga zitulugunya abantu abeekalakaasi. Kati muli eyo mutugamba mbu bano bagunzi ba NUP abalumya abasirikale n'okubeera nga babalumbagana, mbu tukwate bimuli tubibawe. Tekijja kukola. David Kabanda abaanukudde mu nnyanukula efaanana bw'etyo. Tuveeyo wa David Kabanda tugende wa Jimmy Akena. Jimmy Akena mutabani we yaliko president wa Uganda Dr. Milton Obote wansi w'ekibiina ekya UPC,
Uganda People's Congress era nga Jim Akena akabonero kibatu kiti ekibatu kino kyali kitegeeza ki simanyi naye Jim Akena yavuddeyo ku nsonga za General Muhoozi namugamba why musajja kiki lwaki tokula kula ekifo ky'olimu nekyoyagala okubeeramu byetaaga oyongera okukula n'okutegeera ebintu situgenda gatta ku bigambo bya Akena katumukuwe. Please grow up. Grow up. The responsibility which you want to assume as the President of the Republic, you cannot be behaving like this. The office you hold is a very high office. And the fact that you are son of a president, you must also watch your words and your actions. The sort of attitude and the sort of statements which have been coming out of the office of the CDF is an embarrassment to all of us as Ugandans. I must put this one clear on record. It's an embarrassment. How can you talk about torturing or killing a person who stood in a presidential election and had a backing of over 2 million Ugandans according to the Electoral Commission? A leader of a party which has representation in the Parliament of Uganda, the leading party in Uganda, and you want to treat it like, or treat the leader like some sort of punk? Honestly, what's happening in Uganda? Let's be honest with ourselves. What are we doing or what are we saying? If nobody is going to do so, I am the one who's going to call out you, Muhoozi. Please, grow up. Grow up. Ebintu by'abakulu biba by'abakulu. Tuba tuddako bbali. Abakulu bo. Ate oba abandi badde bagamba omukulu nti kino si kituufu, kino kituufu. Bw'ayogera ekikyamu nga bamuwaana. Bw'ayogera ekituufu nga bamuwaana. Kati omukulu abulwako ekituufu kyayina okutwala. Kaakati Jim Akena bw'aba avuddeyo nkakasa ye bamuwa ku kitiibwa musajja w'amaanyi agamba ebigambo nga bw'abyogedde tetujja kubeera nga tubirwako. Katweyolekere tugendeke wa Rebecca alitwala Kadaga. Rebecca avuddeyo n'ayanaamiriza ensi oba nze nnyanaamiridde oba nze neewuunyiza nga baate kibeewuunyisa. Bw'avuddeyo wakati mu bbata egenda mu maaso n'emmire Babalanda. Mmire Babalanda ono alanga Rebecca Kadaga obutaagaliza. Kakati Rebecca Kadaga ebyamugudde mu matu naga abantu balamu. Gwe Babalanda gwe wandivuddeyo n'oŋŋamba nti saagaliza. Igwe gwe nafunira omulimu nga toyina nampapula tewasoma. Aya. Mulimo ki? RDC. In fact, RDC deputy RDC. Doza ekimu ku ebyo. Ne tugamba kitegeeza abantu bangi tebaasoma naye nga balina zi woofiisi. Kati waliwo ayinza okugamba nti gwe Sajjime weerabidde nti no minisita w'ebyenjigiriza. Nedda yasoma. Nti ate wawulira Ssemujju Nganda ng'agamba yakoma mu siniya 2. Biri bya Ssemujju Nganda minisita w'ebyenjigiriza yasoma. Ye yaani. Okay. Yasoma. Already wabyanjigiriza kati abeera tya nga message Johnson ndikidde sijja gisoma. Sijja oyo yasoma. Wanji yayita ku machuwa entry. Yasoma. Biri bye mwagamba mbu simanya bwe babuuza empapula Makerere nejja. Already empapula zaalimu. Kale mwagala azijjewa. Yes. Abantu basoma. Okulaga nti basoma.
katufune Rebecca Kadago ono atunnyonnyole ku Babalanda atuuka atya okutuuka mu bifo ebyo. Tuwe ndiko bunayo nti Babalanda bunalonda mu kyalo kyange nali fano okumpalampa bano batikizi tubukizi era government yakobanga nti qualifications the RDC oba deputy wino kwa ni HSC kisala kyatuuka nakwa nti bulizo mpereza amaina g'abasaadha lwaki twaleyo kumwala nano abawala mu kamuli omwo abasoma ku wakati tuli bize tuli eno na ive kyando ko Babalanda azira senior 6 azira senior 4 azira certificate yona na jinga recommendation na representation ti dembula muku kubona omwala dembula muku omwala omusoga ajja fuka RDC Babalanda nizira mutwala together with the on the same day ndawandike baruwa ndalagino abantu ababiri. That's how Babalanda came to be a deputy RDC. Kumandi gange kujinga baruwa kuba yale zira biwandiko ndoze cyo kimutindi so mukora akantu kafikana so wakoba ati tendeza abantu nendeza mwene tenda atu abafeyo manyi nasoma n'omwana nino omwana gwe nasoma naye sigenda mwogera linnya kubanga w'amaanyi wano naye twali kusomere yakoma mu P7 ate teyagimala simanyi oba yeeyongerayo naye njagala kugamba nti teyagimala twali ku ssomero n'agamba bwe kunaabeerako gwe twasoma naye ku kyamabogo mozirimu awo ajja kutegeera gwe ŋŋamba twali ku ssomero nga tukoze test nga batugamba buli koogwamu bagenda kabala kibookezi boyi yali musiru bulungi bagenda okugattagatta nga balinamu kuba kibooka 3 mwezi zaali kibooka 3 mu 5 bamukubayo emu n'asituka ey'okubiri n'akwata kibooko n'agamba masita oba mwogere eri agamba masita amuga kati onkuba oli munaku olinda musaala gwe nsasule onkuba nze gwokuba nina ente already ndi mugagga kati onkuba ompa amagezi nga gwe yasoma oli mwavu ekimugaa n'ogeza oddamu okunkubayo kibooko yaddeegi nja kukusabika gayo oli yali muwanvu nga muwanvu kuba yali asinga obuwanvu mu kilaasi yaffe nga muwanvu ebyaddala yagamba tiicha amuga gwe n'ogeza oddamu n'ebyokusoma mbikooye sigenda kuddamu kusoma nkomye wano ate ngenda kuyingira amagye naye singa ndidda nenkusanga singa ndidda nenkusanga bonnengeranga weta omuniga n'atuleka mu kilaasi omuniga bw'atyo n'afuluma kilaasi n'atuleka n'agenda n'abeerawo ndowooza emyaka nga2 n'atambula ngenda okuddamu mulaba ng'omusajja ssebo ayina n'ejjinja kati simanyi oba yasomerawa awonze naawe oba be bano kuba yali mwana wa kintu si kintu omuganda obitegedde yadda ssebo ayina ejjinja anyway nziramu musinkana ku intanafe yawo nfuluma munnaye kaffe Nyerwe musajja wattu anengera yampita liri ery'omukyalo
gy'oli nga yenna sebajjudde ranka ne gandaye seno bagulira mugulire naagala mubuuze neego wasomerawo nga tebijja kukola nga tebijja kukola ne muvaako omukulu naŋŋamba mpe namba yo nja kukubirako anyway tuveeyo eyo naye ekindeeseza emboozi eyo y'emboozi ya Rebecca Kadaga ku Mireba Balanda nti yamujja eyo n'amufoojingira empapula twala okumaliriza nga afunye omulimu deputy RDC. Okitegeera nti abantu bangi tebaasoma eyo obalaba kuyisaako bugombe noga gwe batwala obaka kati ayina zi masters mmeka kumbe tamanyi na mateeka ga mmotoka gy'alimu. Anyway, tuveeyo ebyo birimu NRM era nga tukyaliyo kakati wuno RDC ow'ewakiso ye yavuddeyo n'agamba nti yakola nnyo okukakasa nti NRM mukama we ensonga eno nga etambula bulungi ewakiso. Kakati gwe ddayo ononye ku butambi bw'ewakiso ku Tale Center ojja kumanya nti wama RDC yakola omulimu. Twali tuli awo ogenda olaba Najja Nasifu bamukuyisaako engoye ziyulise nogayi omusajja bamutwalawo gwe bawalula bati kalulu awangudde nga bikyuka biti kyali ewakisaawo ku district mutuwa omukyala yejubise munnange wano basebo ne banyabo waliwo bannanyini kukumba kalulu ate ne bakalangirira abatusulanga mu Tale Center mwe mutaali abantu abo baali bakulemberwamu RDC ayogera ne ba deputy RDC bonna abatali wano ne ba assistant RDC okulaba nti akalutwazuka ku matene tukalangirira awo ne tubegayiridde ba deputy RDC tebannatuuka kubanga bakyali meetings gyembalese naye twakuuma akalulu ate ne tukalangirira atayitamu mutusonyiwe naye abayitamu kyekyo Katonda bwe yayagala. Mwebale nnyo mwebalire ddala Katonda abanjagalire. Bakuuma akalulu ate ne bakalangirira. Electoral Commission oba yali luddawa kyali kifaananyi naye bo baakakuuma ne bakalangirira. Olina ky'ogamba? Byebyo. Kale munzikirize then tugendeko ku mboozi eno nayo tugijjewo lumu. Abantu 72 poliisi ebakutte e Kabaale. 72 bano bavubuka era nga bagamba nti bano babadde ne connection ku kampuni emanyiddwa nga Canon Dream Visionaries Limited. Canon Dream Visionaries Limited eno ng'ebadde operatinga ku kizimbe ekimanyiddwa nga Green Supermarket Building mu kibuga Kabaale ku luguudo lw'Embalala Road, ku luguudo lw'Embalala awo. Kampuni eno bwengezezzaako okubeera nga noonya ebigikwatako amazima gali nti bimbuze. Ne kampuni sebe talina website ogitya omanya nti enkola zaayo. So bano bakwatiddwa mu ngeri ya kufera. Bino bye mumanyi ebya Superlife, Alliance Emotion Global n'ebirala ebikuŋŋanya abavubuka nga babalimba obugagga obutaliiwo. So ne bano bagombeddwamu obwala poliisi olunaku olwaleero. 72 batemeza mabega wa mitayimbwa. So byebyo ebiri sayidi z'Embaale. Mu ngeri emu
amawulire agatali malungi agatawoomya nakabululu yadde nno n'akatono gego omwana mulenzi gw'olengera ku screen yaawo. Mwana mulenzi oyo abadde asomera ku UCU era nga amannya ge ategerekeseeko Muhoozi Edgar tumwebaze era nga abadde akola civil engineering wali ku UCU. Mwana mulenzi oyo abadde muwuzi kale nno era yafudde nga ali mu kuwuga bwe yagenze wansi okuddaŋŋaamize bw'atyo n'addusibwa ku ddwaliro erimanyiddwa nga oba libateereddewo Sikea Hospital for emergency treatment wabula byazze bubi eddwaliro ne limulangirira oba ne libategeeza nti ono agenze okutuusibwa ng'avudde mu bulamu bw'ensi. Embeera eno yabaddewo oba yatuuseewo omuvubuka ono bwe yabadde ali mu kuwuga. Mawulire si malungi yadde n'akatono. Kino nno kiba kikangabwa ku ssomero. Omuvubuka omwana omuto kubeera nga abadde atuuse bazadde we bagenda omwenyumirizaamu n'ava mu bulamu bw'ensi eno. So tusaasira nnyo abafamire, tusaasira nnyo essomero ne bayizi banne babadde akwazza nabo emirimu olw'ekikangabwa ekyabatuuseeko. So ng'ate omwoyo gw'omugenzi tusaba Omukama Katonda agulamuze kisa amusaasire ebyamusobako. Ye Muhoozi Edgar tumwebaze. Tetugenda sukkako wano. Twagala kubeebaza mwenna be tutambudde nammwe. Timwebale nnyo, mwebalire ddala bassebo ne bannyabo okubeera nga mutugoberedde. Njagala kubeera nga ate nnyongera okubatumirako bassebo ne bannyabo mukadde kano. Njagala kutumirako omukyala Mama Kevin. Nkutumiddeko nnyo. Nkutumiddeko ne Kevin Kingi Julius. Nkutumiddeko nnyo nnyini ddala. Njagala okutumirako ani David Bahati nawe nkutumiddeko nnyo. Patrick Senfuma nawe nkutumiddeko nnyo nnyini ddala. Mukibi Hope wabeereza aka message ssebo nakalabye. Mu ngeri emu njagala kubeera nga ntumirako Michelle nawe nkutumiddeko nnyo nnyini ddala. Njagala kutumirako Aisha nawe nkutumiddeko nnyo nnyini ddala. Njagala kutumirako of course abantu bangi nnyo nnyini ddala nnyo. Kangendeko wano ndowooza mbayiseemu si mu bubi mbatumireko bannaaye. Kyemukola kya muwendo nnyo okubeera nga mutugoberera. So kanfuneko abatonotono njabbeera nga mbayisaamu wangi. Okay. Ngenda kusembyayo aba group kansooke nfuna abali wano. Emily Kabanda nkutumiddeko nnyo nnyini ddala. Namagembe nawe nkutumidde. Christine Nalutaya tweddira gumu nkutumidde. Senoga nawe nkutumidde. Nangobi nkutumidde nnyo. Badru Mubiru nawe nkutumidde. Davis nawe nkutumidde. Nasali Margaret nkutumidde. Barbara Semakula nkutumidde nnyo nnyini ddala. Kasi Patrick nawe nkutumidde ssebo. Ani omulala? Winifred nkutumidde nnyo. Julius Kiyingi nkutumidde nnyo. Okay. Okay, kale
Ani omulala wano Namazi Aisha nawe nkutumidde. Mariam Nsamba nkutumidde nnyo. Sauda nawe nkutumidde nnyo. Ani omulala Sesanga Jesse nawe nkutumiddeko. Mayanja Swadik nkutumiddeko nnyo nyini ddala. Eric Lukwago nkutumidde. Namisango Florence webale nnyo. Mama Akram nkutumidde. Nkutumidde nnyo nyini ddala. Betty Musoke nawe nkutumidde mukwano gwange. France nkutumidde nnyo nyini ddala. Chambadde nkutumidde. Harriet nawe nkutumidde. Harriet Kamutala. Warugembe Umaru. Harriet Kamutala mbadde mukumaliriza. Message wampadde nyingi nnyo nyini ddala. Ani omulala. Anyway, kanfuneko ko kubali ku DPTV group, then mbatumireko baganda baffe. Mwebale nnyo emirimu gye mukola, mwebalire ddala ebitagambika. Kantandike ne Black Lady Morgan gwe ne besikutumira. Twala eri. EKTV Media, Joel Julius, Ramazan webale nnyo. Nantume Brenda nkutumidde nnyo. Sakaos nawe nkutumidde ebitagambika. VJ Eddie The Love Professor nawe nkutumidde. Sophie Wasira nkutumidde nnyo. Young Money bro nkutumidde nnyo muganda wange. Annette nkutumidde. Anthony nawe nkutumidde nnyo bro. Ani omulala wano. Blessings nkutumidde nnyo. Kabiriti nawe nkutumidde nnyo. Daddy Shivan nawe nkutumidde nnyo. Emanzi ya Yesu nkutumidde nnyo. Esther Fiona nkutumidde. Generous nawe nkutumidde nnyo. Abiba Harriet Ibra Sechewa Jenny Jonathan Josephine Mimi Ntale Mim Ntale nawe nkutumiddeko. Morgan Charles nkutumidde. Mulungi Gertrude nkutumidde. Nalukola Nico nkutumidde. Nkulusum nkutumidde nnyo. Ani omulala. NUP is my party nawe nkutumidde. Princess Aishana nkutumidde nnyo. Omubwati Queen Prose Rose aka Mary nkutumiddeko nnyo nyini ddala. Salongo wa Bobby Senfuma Richard Senfuma Rachel rather sorry. Semakula Charles Talent Bagis Talent banji sibano nawe nkutumiddeko. Of course n'abalala bangi nnyo baby girl kutumiddeko. Banji mwena mbatumiddeko. Bane nja kujja nga mbakoonako mpola. Katonda omulungi ow'ekisa abankuumire abatugoberera. Yenze Sajjime Morgan Kulenzi era yali ku mapeesa. Mubere bulungi mweraba.